Inside Story Uganda, real source of political updates. Azana yakola muvi nnyo n'okwogera ennyo si kulungi ndowooza nayogeramu nnyo nayitiramu nnyo nayogeramu ebigambo bingi nnyo olina okutuukiriza yesebo ate nyina okutuukiriza bye nasuubiza si buli uteono gye tuli sebo tukwaniriza kale sebo redi yakimu naife red colour yaffe ya Common Man's Party yemu kala zaffe za Common Man's Party red buli kuki twali kuva mu kalulu butuufu twali twasirisaamu tutandika mu gwa musanvu resources ensimbi zitwe ku byampi ng'ekibiina naye tugezezaako ku networking fundraising inshallah bwekataligirya ojja kulanga tutumba mukyali kumulama gwa kwagala buyinza obwa president 231 would you stand again tubwetaaga kungu kati ekyo akalungi kakwiso kikumenyera na bwereere 231 kwetuli inshallah jikakwiso obubi kana akakagu ngomu kubasemba enduza nti walibadde okitenge nti ensi yagaana mwana wattu nze nkikusomesa omugenzi Buhari Muhammad Nigeria yesimbawo emirundi 5 ng'ago gw'omukaaga n'awangula President Museveni yagwa mu 8 bubi nnyo wayitawo emyaka 5 nga ye president bonna genda Uhuru Kenyatta Kenya yagwa bubi nnyo ngana ne omusajja gweyagala nnyo Dr. Kizza Besigye bwe yesimba omulundi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna n'atuuka na ebyokwesimbawo n'abivaako bukumbu yakyayinza n'okudda ate n'awangula so politics talina script kyannaku kyovula abantu abayivu ennyo nga mwe temusobola byabufuzi wa mulina olugezigezi mwefuula aba analysts abakola ki so temubisobola olugezigezi lwammwe olwo temusobola kukulembera niyo ino kimanyi kize nina akajjako omuzindalo yes but olina okumpa eddembe njogere politics taba na script taba na script ate kankunyonyo kasookedde tufuna independence bw'osoma constitutional history ya Uganda teri yali ajjidde mu ndulu n'abeera president mumpeeyo endulu gemuyita amasanyalaze n'abeera president Museveni yagifuna ayingidde teri yali ajjidde mu ndulu n'abeera president sooka kunyomebwa buli abakiga bagamba oba abanyankole balina olugero mu ibaale rikurebeka teriterafuka kiki ejjinja erirabika terikoona nkumbi bw'ojja nnyo eno bakupulaningira toyitawo road block so yeggwe kati fo jja mpola nga ggoonya bw'osituka olumalumu good nabadde ehoima ku weekend waliwo salon emu mulimu bwaddemu abakyala balungi nnyo n'abaami abeera balungi nnyo abage nti programu ntebagivaako naga kungu ku lwokubiri nga otandika onde bumugaye tumwagala nnyo kyemanyina kati kwe bali bagoberera balinze ekyo kyokka bambi singa wazze n'amannya gawe ntubatumirako samwe bali kugoberera well honorable tugende buterevu nnyo ku nsonga tutandikire ku ekyabadde kawaala nalabye ku lunaku olwokusatu I think lwakuna aba teams enforcement eza NEMA nga zimenya amayumba g'abantu ekawaala eyo bavuga nti bano baasenga mu ntobazi Bachas teri awagira kyakusenga mu ntobazi abantu bemulugunya ku bukambwe obwakozeseddwa aba NEMA but also nenteekateeka some thought perhaps this would have been done in phases abantu nabo obudde obumala ne babateekerateekerawo gye balina okudda because many claim babaddewo okuva mu G7 njagala abatulaba bategeere nakatambi nagezaako okukalaba naye nekannema okumalayo ng'omukyala yeewalula ayingira mu kkubo nga ekyana kye ekito kyekimusikayo kati oba obwongo ne bwandowoozesa nti kali live naye nti ati mmotoka eyinza omutomera nga nkola ki nenkaleka nze nembita naye kuffe ndowooza tuli batono abamanyi nti ensi eno tugenda givaako ndowooza tuli batono ate tuli batono abamanyi nti eno ensi tekungulwa ate tuli batono abamanyi nti yaffe ffenna
bw'olifuna ebyo ebintu ebi kungu ojja kuba n'emirembe nti eno ensi tekungulwa eno ensi tugenda givaako eno ensi yaffe ffenna ojja kuba n'emirembe byokola nema obikola lwa bulungi bwaffe ffe eggwanga lyaffe obutonde bw'ensi tuwagala naye ebibi bikira nagwolowooza singa omukyalo yagudde mu mmotoka n'afa n'omwana we payini ki gye mwandibadde mu inflictinze ku bannayuganda n'abantu ab'ensi yonna natunulidde wannema omusirikale akuba abantu empi abantu bemukuba empi bamaze mu bifo ebyo emyaka 5 nema yaliwa ate ekinnuma kungu ekisinga okunnuma ekinnumira ddala ekawalawo walaba vaawo ojje ng'ajja mu lubigi mu lubigi awo wonna amayumba gonna bagamenye naye amayumba agali emabega essundiro lya Starbucks gonna bagamazeewo essundiro terikwatibwako lyo weeriri jangu ku kyesentema olabayo ng'ovodde wano ku masanafu waliwo warehouses ez'abagwira ziwera nga 4 eziri mu lutobazi olwo olwa lubigi tekuliko nemu gye baali bakutteko. They go for the poor. For the poor. Why? Genda Speak Resort Bunyonyo. Speak Resort yayingira mu Lake Victoria ndoza yikazinga 10 wa 15 ngeyiwo back feeling. Ayo mwetaka mu nyanja. Exactly. Eteri yali agikutteko. So genda ku Lwematugga ku Bombo Road. Abayindi bayina warehouses soba mu 5 ngo zona ziri mbitoba zinabakyina. Nga wakave Matugga wonna amafactory gonna gali mu ntobazi tewaliwo n'emu gye bali bakutteko. Dr. Akankwasa Gats zayina n'amaanyi gonna yawulira gasobola kukoona nyumba z'Abannayuganda nakuba ku bannamwandu abanaku emponga byoya abave ekigenze wala ne bamulekwa. Kyovolaba abantu abamu mukyafuna ebizibu ebinene n'oweebuuza ne wekivudde. You can't do that. Kaza ina abana mukaga n'obasuulawo n'okona ennyumba n'ogireka ku ttaka. No, omuntu because nze nali meya w'e Kawempe. Kampala yonna ebifo ebisinga biri low lying. Actually, the lowest point mu Uganda eri Kawempe. The highest is in Nakawa. The lowest point in Kampala eri Wise. The highest is in Nakawa. Kampala yonna eri low lying ebitundu ebisinga. Park empya wogiraba Owino Market ezo ntobazi. You understand? But kati omuntu yasenga mujensa naye teba exactly kyambaddenzi jako si ntobazi as passe olw'okuba bifo biri low lying byosanga amazzi agakeneruka agava gye gavudde gonna gayitira awo naye nga waliwo abantu bawo baka nansangu. Exactly. Omuntu abadde mu kifo emyaka 5 teeka kiggwe Dr. Akankwasa yoyitamu okugoba omuntu bw'ati litubulire n'omukuba n'empi nga that person abaddewo nga gwe n'ennema ekibwanga ekitongole nga nnema tekiweza na myaka 2 nga n'ennema tennajja mujjawa that power, those powers to act retrospectively, that retrospective enforcement mbugwe n'ebyagwawo nga tonnabaawo ogenda kujja byonna olumba abantu nga naawe Dr. Akankwasa tonnazaalibwa. Nva ku ekyo mugenda up country mugenda mukoona buli kimusanze mbu trade order na kutereeza ebibuga. Who tells you that? Kungu you go to France now genda Europe ojja kusanga obukubo obutaweza na mita 5 we bukyaliyo. Wali ebibuga mu nsi zonna ezaakola ebibuga ebasooka okuzimba byonna nga biri messed up. What they do, they plan onwards. Mugamba nti Kampala ali messed up nti naye kati from now onwards tetukyakkiriza kintu kizimbibwa nga tekiri ku plan gye tukola gye twagala. Bino ebikadde katubireke ekirikaddiwa tekizibwawo nzibu. You don't ezo ennyumba ze mukoona mwolokwa muli bagaga mugendawo please. Obwo amaduuka bwe mukoona osanga akaduuka nkalabirira abaana 5-6 kekavamu ne school fees. Ffenna twagala Uganda entebenkevu, twagala Uganda erabika obulungi, twagala Uganda eri orderly, Uganda preserving obutonde bw'ensi, but Uganda biina kujja nga tulina ne well-being y'abantu nkulu. You understand? So njala kutegeeza kungu kino nkikuddiramu
mutegeera mujja kufuna nnyo emirembe mwabalowooza nti muyina obuyinza. You see omukyalo oyo n'omulaba ng'akaba n'abaana ng'omwana mu comforting wa myaka 5. Omukyala badde ayagala kwesuula mu mmotoka omwana musika wa myaka 5. Abamama togenda ng'omwana bw'akaaba. Unfortunately tetusobola kulakatambyako because kali quite really sensitive. Nemwe. But katusokoleke oyo omukyala singa yagudde emmotoka erina n'emutta goza abaana bandikuze na mutima ki mu mutwe gwabwe. That's how terrorism begin. Let me tell you, stop. Please stop. Dr. Kankwasa, please stop. We are tired of that high-handedness. Obukambwe obususse. No. We are tired, Dr. Kankwasa. We are tired. Mugende mu preserving entobazi zisigaddewo. Zino eziriwo abantu bakwata empola. Ezayingirwamu abantu bakwata empola. Please stop. Mukone ebifactory. Ebitali mu bantu babisulamu. Nene wali yagadde kubajjawo honorable tewandibaddewo nkola eri at least decent. Please Dr. Kankwasa, we are tired. Tukoye kiringa baba n'abakoona bano batawuni clerks abeefula mbo bakola nnyo. Mukoona business z'abantu muzaagazaaki. Mukoona ebizimbe by'abantu mukola kungu naye ani akkiriza because obuuza honorable Mnyago obuuza nti bano mubaddewo gavumenti yammwe baddewo emyaka 4. Abantu bagamba badde nkaaga emabega ne mujja ne mukwata obuyinza ne mubaleka ne babeerawo ebbanga lino lyonna bw'okeera ku makya nti vaawo abantu ng'obagobaganya ng'agobaganya omugwira. Kye twalina okukola baleeta land fund nakibagamba nga kyali mu parliament. Tulina land fund yateekebwawo ey'abantu abaasenga ku mataka g'abantu nti obutabagobaganya basasule landlord bano babawe ebyapa land fund. Ne tubagamba nti the same land fund efune bonafide occupants ab'entobazi abajjawo nga namwe temunnajja mu buyinza. Omukyala ng'oyo mufune miliyoni 3 oba 5 mugambe genda ofune walala w'okola ki? Ogenda. Tufune fund ebasengule. These are Ugandans. Mukulu Akankwasa doctor. These are Ugandans. Share joina ku ggwanga lino n'oli omwana yadasika maama we gy'ayina. Stop being arrogant. I use support his work, but I feel disappointed. Oyina okuwamako obuntu kungu. Ffenna twazaalibwa. Njagala gwe okuba ekifaananyi nga wenkana bw'otyo. Kubanga si musango okuba omwavu. Kungu omuntu okuba omwavu si musango. And you can't condemn somebody to death because mwavu. Mujewo arrogance. You write a report to the president. Omugamba among the people betwagala to evict. There are some bona fide bibanja owners kutaka ly'entobazi. You know what constitutes bona fide occupancy? Bw'oba tokimanyi, ask your lawyers in NEMA. They will tell you. Dr. Kankwasa, please. We are tired of that arrogance. That high-handedness. Impunity. Nemukuba omuntu MP. Gojja all right. Ekono gwomusirikale okuba otya omuntu MP. And nobody condemns it. Now that's the new normal. Nti omusirikale ajja azze kukwatisa amateeka n'okuba omuntu MP slapping somebody. and nze kungunyina ebintu byonna nekkamera nga batuli mu kiwanga kibi kiwanga kikino. Well ekyasinza okunnuma nti n'abantu bwe baba bamenyedde ebyabwe enkeera bakeera kuteekawo bitenti bamaama bataata n'abaana baabwe ne beesoosika mu gatenti ago ne beebaka. Meaning they have no option. N'omukyalo oli akyaliwo kati mu bifunfugu bye bamenye we yafunye ekitundubaali ne yeesogga n'obwana bwe mu kitundubaali. Nemwe mulooza Katonda mugenda mukola mutyamu. Ensi mugenda gikola mutya. Temusobola gikungula. You don't. Muyina kibi budget bye mulwanyisa okumalawo. They pretend as if gwe entobazi ziri ku Lubigiwoka. Mu Uganda ziri ku Lubigiwoka. But they are trying to hold out to pretend as if bakola nnyo. Nti babagambe abannaye bakola. Stop. Well, nafuna omukisa nenjogerako naye yakolako nga Idi wa Kampala Rusa mujjukira Rusa Nyakana nega nesebo ensonga ya bantu okusenga mu ntobaza okuyiwa omusanyu mu nnyanja tanga kungwaluwo mu bigambo bye naga otubanga abagezaako bwetu abagagga bali well connected. Kungu toliwulira nnyumba emenyeddwa omunyonyo kino nkikuddiramu. Anti bali well connected. Toliwulira nnyumba mutuufu, toliwulira nnyumba gye bamenye Bukasa, toliwulira nnyumba gye bamenye Entebbe. Genda Entebbe olabe bonna bali ku nnyanja. Ebyapa Entebbe byonna obuyinja obusembayo buli mu nnyanja mita 5.
abantu bete bayine ebyapa mu mazzi mu Lake Victoria. Really? I'm telling you. Hotels zizonna. So ayaba we byapa bino. Government. Hoteli zaabwe. Otuka nga bagamba nti yali minister. Otojja musobola abanene ojja kweyokyenga nga bajja mbanaku. Kawala. Mu Lubigi. Let me tell you. Mu Lubigi awo olabawo gundi sewage reserve. Ogirabe? Sewage reserve twafuna loan, twafuna grant. Egizimba nali meya we Kawempe. Nga kuliko sente ezigula ettaka. Abakulu ne balya sente ezigula ettaka millions of dollars. Ne bajjawo mu lutobazi agamba muteekawo mu kitobazi. Yo reserve ateno na butonde bwansi. Ezali zirina okuzimba reserve. Baziteeka. Azalina okugula ettaka. Baziri ate zezaali ennyingi. Nagamba kasatu funye ly'obwereere olutobazi. Muteeka. Ne tubagamba no. Tetubagana kuteeka mu lutobazi. Naye muzimbe reserve muteekewo empagi mugituuze waggulu w'empagi amazzi gasigale nga gatambula ene bwayise temutumalaawo nali meya we Kawempe. Ne bagaana sente ne bazirya mu bukadde bwa dola ne bazirya. Abeefuula mbagala nnyo ettaka. Mukimanyi bulungi Dr. Kankwasa, you know it and your colleagues and your bosses that waliwo alina ekyapa kya Lubigi oyo. Bakiwa bakyeyina mbu bazimbe warehouses nga ziri ku mpagi. Mwe you people we know. Temulowooza nti tetumanyi. Tulaba ate kambabuulire ffe ne bwe tutasobole kubisortinga awo abaana ffe bajja bisortinga. These people you are trying to kill are Ugandans. Nze nyigira nnyo omuntu atyoboola omuntu ali obubi. N'olinyirya eddembe ly'omuntu nga tosaasira. In the name of power, You don't do that. Well, njagala kulegeka bya rusa ku nsonga y'emu nga nti waliwo abanene abatiibwa nga nabo abali mu KCCA babatya. Video tujja kuba tegikulaga. But also n'obutambi buli olova abakyala bamaama. Genda oluzira genda olaba olutobazi lw'oluzira. Wali olumanyi ekitoogo ekyo. Genda kye rate kwe kiri mu kugwera. Rate. Genda le beaches eziri mu kumeruka we eruzira wona ku Lwanara lwa Victoria. Genda laba factories zigenderera kati zigenda kutuuka ku nnyanja eruzira. Olusiru tobazi. Sewo mukulu akankwasa olusiru tobazi. Oba tamanyiyo. No, he's just a bad man. Bad-hearted. And he used to be my friend, but I feel hating him. Don't zero on an individual. No, I have to. No. I have to. No, look. I have to. Look at nze akankwasa singa yakoze mulimo gwe. Listen kungu. Dine gwanga lya fefena. Dine gwanga tulinako ecostex ate fena tugenda kufatulireke. You get the point. Omwavu omunafu. Fena tugenda ecostex go kati nkulaba okankanye. Don't zero on he's the ED. Is the Director General ED of NEMA. You can't see such a there are many ways those so-called operation. Ekisooka yali yandibadde yakola da feasibility study okumanya bana abantu bajja batya. You understand? Yeah. Namanti kuliko abantu abajja emyaka 5 enkaaga emabega. Then you report to the appointing authority. Your Excellency much as njagala omulimo gwange. Ne waliwo problem eno tugikoze tutya honorable minister. But I'm telling you, we can create a fund to relocate such people. Temusobola kuleetera bikolimo. Mutulaga omwana ng'akaabasika maama we mu kkubo. Musubire tunayogeze. Gwe Dr. Kankwasa. Enforcement y'omusirikale n'ayisaamu omuntu MP. Kungu. N'onkuba olw'okuba nze kutaka kwe banzaalira ne nzimbako ennyumba. N'onkuba. Gwe n'onkuba MP. And it's normal. So mwe muleke kuzannya nammwe. Bakinuliranga ekiri nnomo ekiri okay. Let me tell you this. Nagenda Director General ne ED wa NEMA kankubulye mukulu wa Kankwasa bwadira mbigere Katonda Musasira yafa. Nagenda naye the same issue. Nengenda naye mu Lwera. Kungu mu Lwera. Naye kyali ku selective enforcement ali chairman wa Kosasi. NEMA abana ebintu ya selective enforcement mu NEMA bitutamye. Mujje tutambule nammwe. Nesooka ngenda naye awo ng'otuuka emaya waliwo omuchina recyclinga oil. Akola diesel mu oil omukadde. Naye fumes zirwazizza abaana amawuggwa awona ku kyalo. Enguse emiti gyonna ogiraba giwotose kali tunsaliraanyawo olwa fumes ezivaamu. Ne mugamba kiraba kino kyekisooka ono muchina alwazizza abantu amawuggwa agenda kubalwaza kansa. Oyo nga temukwatako. Ne mbatwala mu Lwera. Lwera ogimanyi?
njimanyi ng'omuceere omuchina alimye olutobazi omuceere kumpi square miles 25 omuchina square miles 25 nga tulina report nti balina fertilizers abachina abo ze bakozesa those fertilizers decanting you know decanting okusengejja zesengejja ntu Lake Victoria fertilizers zirowoozebwa nti zisobola okutulwaza ne cancer nga tuli ebyennyanja amazzi getunywa zigenda mu Lake Victoria zekenenula mu Lwera byonna n'embibalaga kye baakola abalalo abo kimanyi nali chairman wa Kosasi ne bakwata emitwalo gya $2 ne bakwata obukutiya bw'omuceere 3 ne bagenda mu motoka yange V8 basi kidriver nga kisiru ne bateekamu ebbaasa erimu emitwalo gya $2 n'ateekamu obukutiya bw'omuceere mbunfulume bankwatire ku mulyango mbadde ndidde enguzi nindugula nimba nyingira ensanga ekikundi kino mbokiyita gift bag ku mutto singa driver bino biki bagambye nti bintu byo nga kyolwala babuudi $1 nekisinika ebinyo nedda tukwesa olugalo sorry bwekyalaba $1 nekyasaamirira nani kikubya oluyi kigamba nembikasuka ebweru kutya mbujemu RDC baaliwo bonna waliwo RDC nga bagala bankwatira awo ebweru ngamba ani yabagaye nti njagala omuceere na $1 oyo musajja yafa gu director general ne uyo nsaba twekuddoboozi no tuwulire ku bigambo ebyo omwana oyo oli saagala katunulako kungu it's okay abatulaba bakalabe abalaba mulabe omwana oyo yabadde asika maama we kati awe naddukidde emisindaawo nga maama banawuza mmotoka egenda kwasa omutwe gw'omukazi maama togenda mu kkubo maama ayagala kufa tugende ekifaananyi kibalabikira kityamu Dr. Kangwata how do you see that ekyo kifaananyi ng'ekyo mukiramu muti omwana look at this boy mama togenda mu motoka kutomera nga tewaliwo na musirikale kale n'abasirikale bandipikings omukyalo oyo n'abaana be ne batwala for rehabilitation bamaze okuwona batambudde bazuuze bagenzi nsonyiwa olulimi lwenkozesa abatwala mu nsonyiwe kati mbadde nkubuuza Mr. Kungu simanyi bajje tuli Now when you look at such a clip gwe mwennyini omusirikale akuba abantu bano oyina maama wo ne bw'obawo enforcement why would you be rude to people you are evicting why would you abantu bolabirira nti kyemwabakoze kyabakosezza obwongo mwandibapikinze you take them for custody twakwata maama n'abaana obatwale for tulina wano amaka g'abaana babeere at least for 2 days babeere rehabilitated temusobola you would have analyzed the problem ntugenda we are going to evict mulimu amaka bwe gati galimu ba minors you can't evict a minor n'omulekaawo ku street silly people no kendezo bwe mulowooza katonda taliyo let me ask Kungu mulowooza katonda taliyo you think God is not there oyo tewetaaga kuba wa luganda lwe lwa mukyala we tewetaaga kuba you need just to be a human being nawe olina omutima obuntu look how can I do this nawe banamu abaana beewaka gwe kyogaa tosobola kutuuka ewunga ezo ennyumba zemuzimba $1 million nga amasanyalaze gagimazeewo nga n'ababo bali weeru bakaaba oba gwe wakola pulaani ne katonda tosobola balekawo you see stop that ebintu bireke Kungu tebirina gye bitutwala let us treat Ugandans with dignity oba balina oba tebalina someone told me nti ensolo tuziyisa bulungi okusinga abantu oba bannayuganda balina bambi oba tebalina bambi tubaleke let us treat them with dignity kale batuwumulemu kusanyuka TV kwetuli let's treat people with dignity ne woba okubakola ekyo but do it plan for it plan for the operation ga mulimu ki mulimu abaana abato bameka nti 10 tukoze tutya damage control tukoze tutya but we need a sanyuka one on one ndabyeko wano nagambye Kungu bamita Majju Kabichi agambye Kungu but you find foreigners building in wetlands mbu they are investors
What shocks me, foreigners have police protecting them while pouring land and sand in wetlands. Here, when coming from Seta, going to Kampala, next to Seta Victory Church, they poured sand in wetlands in broad daylight. And on the road, I talked about it on my social media handles, and I tagged Nema, but nothing was done. Then Ononagamba Kungu, okay, Oragambi wano Kungu, many people in Uganda lack empathy and sympathy. Buli muntu mu office ye yetwalira waggulu. President Munyago yevale kulumirirwa abantu, Charles James Smart Mugenyi Kiwuwa. Nga tulina okumaliza nsonga eyo, Honorable. Njogedde ku mukulu Lusa. Njagala kula katambi kano. Bwe nali njogerako naye ku nsonga y'emu. Sometime back nga akyali acting ED then oli bye yaŋŋamba. Ne bayingira wetlands. Tulina abagagga abamu nga balina nze neewunya n'okwewunya katulina obuzibu obuli ebugolobyawo emabega wa Royal Suits. Wabaddewo omusajja omugagga ayiwa backfillinga wetland. Tukamba ayiwa mwetaka ayiwa muneseminti. Tukamba ekyo tukola otya. Nendagira abantu bange mugende muyimiriza omulimu ogwo. Ogutuukako ng'omusajja yafuna dda clearance. Ayina permission za NEMA, ayina permission za KCC, ayina za physical planning. Yagamba mateeka ndi clear. Bwe munkwatako mbatwala mu kooti. Kati kyekyo neze ono nempita meeting wano eyabakulembeze ne mbabuuza kino omusajja akifuna atya era nataddeko dda investigators mumbuulire ani yawa omusajja oyo permission ekintu ekiri clear okkiriza otya omuntu ogenda okuteeka okubackfilling entobazi kakati bwe nina backfilling entobazi tunajjawo tutya drainage Kampala genda okubuuza NEMA nangamba omusajja twamukkiriza on condition nti takosa so bw'obanga obakukkiriza on condition tokosa tulina okwebuuza kati byokoze bikosa oba tebikosa environment. Kitegeeza nti bw'obagamba nti bakwadde permission on condition nti tokosa kitegeeza nti zimba pillars nga bw'olaba pillars eziri kunambigirwa oteeke ekizimbe kyo waggulu naye tokoze bw'otyo ozimbye mu ntobazi n'olwekyo neeno permission gye bakwadde togigoberedde. Kati ekiddako kiri nti waaki mu aba KCC ne NEMA temuyinsuwalinze nti omusajja oyo agoberera kyalina okugoberera ekituukawo amazima go gali nti oluusi abantu baffe tebatuuka ku ground either lwabulagajjavu oba babawadde ekyojja mu biro oba byafujjo impunity mu luzungu kibaita impunity bannantagambako abagamba n'ogwo asobola okukubira gundi asobola okuyita meja gundi oba general gundi ebintu ebitatuyamba nti bino bye mugezaako okukola okushortcut nti mwagala kuzimba mangu will soon ezo sente ze mutaddemu ziza n'obbafiira kubanga mu maaso amazzi ajja kukubira meja gundi ajja kukubira gundi abanene ekyo ekyalo kambuulire former ED nakyo tekyaliwo. They created 500 plots 500 mu wetland ne bazitunda ku million 4,500 buli emu 500 gamba nnyonnyole temulabangayo bantu gwe bagaa nti omwana yali wa mugagga gundi nga naye tayina mujja kufa mubirekewo ebyo byonna mumala budde kasita munaakaabya abantu abanaku agamaziga nga tegagwa ku streets zaffe mujja kufa mubirekewo n'abaana bamwe they will not enjoy them. Treat people with dignity. Bwemba tusazeewo nti kale entobazi nnyingi mu Uganda naye tuba tusaze ntwagala Lubigi no problem ffenna tuzaagala naye bwe tuba tusaze ntwagala entobazi mu Kampala one we must not have selective application of the law. Number two ku bantu abannaku let us create a land fund a wetland fund family gye tubuuliriza ntunoonyeza nti anabadde wano emyaka 5 naye tuba compensating baveewo. Why should we give an investor from Mumbai from Guangzhou ettaka ery'obwereere when he is not even a Ugandan? Ne tutasobola kulya bbanja creatingira bannayuganda decent eviction. Abapoliisi n'okuba omuntu MP olw'okuba bamuzaala ekawaala n'azimba ku ttaka lya taata we n'ojja omukuba MP. You see, you slap a Ugandan? Naye bannaye abantu beeyagadde. Nze kunga nafunye obuyinza buyinza okudduka mu Uganda buno buli ali
kati ng'okuba otya Munnayuganda empiggwe ne tewali akyogera nako gwe n'owona gwe as if kiri nnomo newe mbeera Minister wa Internal Affairs ng'okuba otya Munnayuganda empiggwe n'owona gwe wa poliisi gwe tulina abannakyalo bataggwamu political leaders because you would expect them mabega kuli twalabanga Honorable Lukwago nga bambi ajja n'agezaako n'ateekawo embeera we have a new group y'abakulembeze sinnaba balaba nga bataddewo embeera nga tibanna abantu bano kino I've not seen that where are they bakirante basinga olina abaka ba parliament 10 mu Kampala olina Lord Mayor olina bulidi y'abakulembeze ab'ensa yaggwawo mu Buganda abasigadde buli omu yanoonya mulimu baanona mirimu ekibiina ekisooka wano nuupu basuubuzi actually they are scavenging bali kubonaabona kwa bannayuganda kwe bascavenginga bati muwangula obwe MP mugende mu parliament mufune ssente naffe mutuweeko simple kyekiriwo tulina basuubuzi be baliwo they are not minding about Kawalaawo wa nuupu MP aliwo wa nuupu opposition Kawempe what no Kawala is not Kawempe South Kawala egwa mu Lubaga Lubaga North okay Lubaga North that is Honorable Kawali Abubeka Kawali esalagana ne Nansana Nansana ne wali wa nuupu meya we Lubaga wa nuupu Kampala wa Bulukuti Kampala meya Lord Mayor tebannatuuka nawo surprisingly tebannatuuka nawo tonalaba wona MP tonalaba wona kansala omukyala kati ng'oyo yeebisse ekitundu baale mu bifunfugu n'abaana be abakulembeze tebayambye naye waliyo kambasuubize kambwa amawulire amabi amalungi waliyo kye bayita yiribadde ejja kuba road block naawe ojje n'obumwanvuuli bonze mukulembeze wa mu mwana akyali wamu naawe bakubba MP that they should not come. Maybe we need to ask the leaders. Bwe tunaagenda mu maaso with that high-handedness, state-inspired eviction. Not eviction, state-inspired brutality ku bantu ba bulijjo. Ku bannaku. Katonda will empower abannaku abo to brutalize us. Kajja kusanga mu kikomerawo kyo naggulu n'abaana bo bakuhumiliating n'abaana bo nga balaba nabo bakaabe. God will do that. God akikoze Katonda akikoze mu nsi nyingi. God will do that to us. Kuba maziga gano sesuubira nti si malungi abo bantu Katonda yabatonda. God created those poor people. Because I would expect abakulembeze okuyimirira n'abantu baabwe. That's why people Tetulina leadership mu Buganda. Nuupu took over ate bo basuubuzi. They are just aiming bo bali ku ssente tebali ku birala. Sente. Towulira nakyogerako because the opposition yandibadde Zukusa government. Please wake up. Where was no, what about in Buganda? I saw in Ivanda. I saw in Lyantonde. I saw in Karamoja the other time. A town is one of Bataunikira Kabazingi, the Bakona Bukoni, which ever sands. Because where was the Lord Mayor? Now, you see, I'm a former, I happen to be a former mayor. Twice a policy, a building plans. Ngatugamba, to be on a building plan, a gamba approve as is. Twakiriza nti at certain point ebitongole bya government byabeera negligent, they abdicated over their mandate and roles. Tugamba twasumagiramu abantu ne bazimba ebintu ebitali ku plan naki naye tugamba most of these ebizimbe ebimu byetulabanga bya mugaso eri abantu. Let us just ratify, we build as is. Njangu ekyokulabirako we baali bakoona luwundi lubijja yasooka bakoona essomero. Bwe nali nnongereza, that was the only school mu parish eyo. You understand? Somero lya muntu. Naye nga ye only primary school, pre-primary and primary school eri mu parish. Meaning lya mugaso nnyo mu parish eyo. You ought to have given a plan. You ought to have approved as is. Nga bwe liri n'olugamba kati mwe tubalese. You understand? Twali twabireeta. Tugamba, let us use it as a policy. Bosanga omusajja atadde $1 million, billion 3 azimbanga azimbye ekizimbe. Why should you okona ekizimbe kino kiteekutaka omusajja ono afe mukyala waafe abaana be balema okusoma koleki.
ate si kibi ekiriko nti tekirina mpapula. Okay. You get the point. Please approve as is. Kati batawunikira akabo bamanyi bw'oleeta ekikwekweto kino nti ngenda kukoona n'okoonamu ennyumba nga 8 kati n'enguzi olwo bafuna. Then you see members of parliament. You see members of parliament bali wali mbo balayide BMP tekuliko nasobola kuleeta matter of national importance. Waliwo ekizibu ekiri mu ggwanga. You members of parliament. Do you think this you does that matter to these members of parliament? You 500 just you 500 of you. And you think nti munabeereyo mbeere mu masape mulya munywa ng'abantu bali mu kubonaabona abantu bajja balumba bikomera byammwe. God forbid naye abantu balirekera okutulumba. You can't allow that. Struggle revolutions empya ezimalawo ensi zitandikira ku bintu bwe bityo. Oyo emmotoka yadde trailers okuyiwa omukyalo oyo. Yabadde sobola omutomera abantu. Ekyo ekifaananyi ky'olaba omwana oyo akutte maama we ne watandika ekintu espark etalina kibiina ky'ebyanfuzi ne watandikawo akavuyo nga tekali nti kibiina ky'ebyanfuzi kyekikatandise nti oba kino naye nga bantu aba bulijjo kati basituse they are up in arms bagamba tubamalawo. Please, for us, you are not impressed, and stop that. Okay. We are not impressed. For what tubeerawo ng'ezo lutobazi lwalulimba lubeeremu babaddewo emyaka 5 tubadde tetuliiwo nze okulaba ekyo ekifaananyi oyo mukyala abeera mu Lubigi. The leaders are quiet, the local leaders are quiet. And temunsuubiramu kind word wala ogenda bye wano nti ng'oli mukambwe leero munenye ekkungu bino yandibireseeko mu abannanfuusi. We know obuyivu n'obunnanfuusi obuyivu n'obukuusa bitambula biti. Ebitambulira mu abantu abali beefula mbusivo kumbe bakuusa. Yes, nze siri mukuusa. So akola bintu bwe bityo n'enkuwaana. Don't stop. Kale mwebale abagoberera message ziri wano ensonga enjagala njiveko simanyi lwaki it has really attracted a lot of attention. But njagala tugimalirize bwe tutyo tugende ku nsonga endala. Mpozo nagambye I saw it in Bugolobi 2 in the wetlands. That guy what is talking is very true. Honorable Munyagwa, big up. Selective application ona kugenda wano ngadda Busega nakati bali mu kuyiwamu ettaka mu kaseera kano mu ntoba waliwo lutoba zaawo Busega wolaba ebyuma bya Mandela Omar ebyengano twefuula atayimanyi Supreme engano ya Supreme naki ekyo factory wojja luna lwali lutobazi Haji Mandela najja luna lubaka fiiri nateekawo yo factory nga sinalaba akankwasa ng'ayingirirawo Dr. Akankwasa nga temunakuba Mandela mpi akyayongera okuyiwawo nga sinalaba mukuba Mandela mpi nga tunalaba bakuba bana abemunyonyi empi tulina abantu abava mu nsiko who have got an offices and they think kale webale akyatugoberera olunaku lwa Dr. Honorable Munyagwa tugende ku nsonga endala naye ndowooza abakulu teri yetaze kulaba abantu nga bali mu ntobazi but eryanya eryakozeseddwa sisuubira nti waliwo etteeka lyonna erikiriza omupoliisi okuba omuntu ateerwanye atakulumbye omukuba empi okuvuga bodaboda n'azimba akayumba tekimukubye empi n'omukuba empi bwotyo that was nobody ng'alina amagezi asobola okuwagira ekintu ekyo ate ekisinga okuluma nti abatwala NEMA nobody has come out to condemn that abatwala ebyo byokwerinda security police nobody has come out to condemn that but tewali baddewo ngeri eri more decent noga nti kati abantu mubajjeeyo in maybe a phased way babadde emyaka 5-6 baddawa nothing decent than that. Nothing is more decent than creating a land fund. We need an environment fund. Kankuwa na abasajja nafuna issues ne NFA tuina amataka agasigala ku blue page nga Gamailo land oba kitegeera olwa entale ezaagwawo n'endwadde zikawumpuli ne wamerawo ebibira ye nga wa NFA buli wasanga omuti oguli nakyo oba kitegeera wa NFA. You see, we need an environment fund to compensate for people that we perceive okuba nga batudde want otusuubira nti wandibadde gazetted. Yes, we need to compensate those people. Nga mwasobola okuwona Magola 600 billion mbwaze kukola ddagala esirabangako na mu pharmacy. Let us please tuweba na Uganda. Nze program eno wakoze bubi leero tewandirese ebintu bino. Some of us, you don't have kind words ku bantu abatulugunya banna Uganda. Some of us twakula mu nkula embi. Nze nakulira ewaka ewaffe nga sente nyingi ne ziggwawo omulundi gumu.
ojobuuza abava mu kitagwenda nabo bamanyi maama wange bamuyitanga bijodoro obuuza abanyankole ekigambo bijodoro kitegeeza ki bijodoro kitegeeza binyonkondo my mom had money my dad had money taata yagulako emmotoka nyamu walusimbizi garage ng'emmotoka za bbula ez'obuveera ozimanyi zino zimuyinzaako obuveera fo ojobuuze you ask no just you ask ne sente ne ziggwawo omulundi gumbwe ne tulaba ku bwavu buli obukambwe obuwunya n'okuwunya so please tolowooza nti olwokuba mubba n'obeera ne biliyoni 8 nti bw'oli w'amaanyi toli n'abaana bayinza n'obutasoma let me tell you this mulinde katonda mulimula bakyali bakola mukabye abantu bwe mutyo n'abaana bo gwe bayinza n'obutasoma gwe bapoliisi akuba abantu empi they are thugs. I was told that even they had a group ng'ebba ebintu mu nnyumba ebyabanaku ng'ono aba yeesansabaga omukyala akaaba nga walimu abayingira okulaba busentesente buno omanyi abakyala baba n'obukebekebe buno they had a group ng'ebba n'ebintu by'abantu. I will be there. Atulaba ku Sanyuka TV program ya Thursday ku Lwokuna tugenda gikolera Kawaala we bamenye abantu ya Morning Express. So I'll be there myself okwongera okutegeera ensonga eno bulungi okuviira ddala mu bantu bennyini ba victim aba bino. So ku Lwokuna ku makya Morning Express ejja kukolebwa Kawaala okwongera okunyumyamu ne ba victim b'embeera eno. So Thursday mutulindirire Kawaala tujja kubeerayo nnyo but for now njagala tuveeyo Honorable Munyagwa tugende ku cabinet jo rather ababaka ba parliament batandise bagasimbaganye n'akakiiko ka appointments kwongera okubeekennenya vetting jo nereerera bakedde kola kintu kyekimu cabinet y'abaminister 82 tulindiridde tulabe embeera bw'enaabeera after that but so far jo watugudde kyolowooza ku cabinet eno naye njagala tulinde nnyo kati ssaawa zino ebyogero abaminister bawaga the new ministers buli omu agenda maaso nakuwagaga nzize ku luno embeera egenda kutereera. I don't know what your take is ku kino. You see, ministers must know one thing, that toli minister permanently for eternity nti ojja kubeera minister paka lw'olikola ki naye gwe kulwana bulwanyi oleko omukululo mu doketi yo ensi ekkirize nti omusajja ono we yabeerera wano kino kyakola ki kyabeera sorted. Njagala kati nga minister Honorable Ephraim Kamuntu professor oba Dr. Muganga bw'anabeera gundi leero mbasaba basoke ba constituting an inquest mu kutulugunya abantu okugenda mu maaso mu bintu bya evictions ebyo era otuzizaayo kwakyakulabirako nti you apprehend abantu abagenda batulugunya bannayuganda in the name of the law of law enforcement. Gamba omuntu minisita obeeko kyeweesibako mu ministry yo okigguse. Minisita bali omunsi honorable minister bali omunsi kyalako ekiruddu ne kamera ne kungu owulire ekivundu ekiri mu ddwaliro ekiruddu mu ddwaliro ly'ekawempe mulagoli ne ly'ekawempe yagamalo gali mu kibuga wano Kampala owulire ki ekiriyo. Nze saagala nze obutafaanana mmwe be honest saagala nnyo kugenda mu luzungu lungi figures nyingi economy GDP njagala nze ebintu muna Uganda byatuusaako amaaso twabinga biwedde. Kankuwa example minister of transport tulina ekizibu Entebbe airport is our gateway to the country. Entebbe airport nali mpiseeko waliwo ennaku ze nayitako eno mu boolukale nga siyita mu VIP lounge mba naakayingira amasannyalaze ne bagamba gagenze ebbugumo nga liri mu airport kungu. So njagala minister wa transport minisita w'ebyobulambuzi tegenda kuga abalambuzi bange abayita Entebbe abasinga bayingirira Entebbe we wafaanana watya. Nze njagala nnyo baminisita baffe beesibe ku bintu bye tulabako n'amaaso gaffe tunesaamu tangible change because they are many in number bajuza ne stadium ye Nakivubo tebalina kye beekanga. Minisita wa education mukwate ku masomero agabba abazadde saawa zino baana bali mukudda ku masomero naye ekiriyo kikambwe
kansubire tulina conflicted interest. Why? Ku bintu by'amasomero. Kansubire tuli conflicted. See no conflict of interest. Are you sure? Yes. Tonyiga. Sijja Ba director b'amasomero. Ba directors b'amasomero. Boogere kuba Ba directors b'amasomero. Yes. Gotobiri. Basaba abaana. School requirements nga zoka zisinga school fees obungi. Yeah. Please, who regulates? Honorable ministers, who regulates? Omwana wa nasala sulate million 3, who regulates? Because tajja kutugamba nti gobo yagado isaso waliwo ebife bitali mu masomero nga the only nearby school gy'onoolaba yeryo. I have a right to education. My son and daughter balina right y'okusoma. Oyo mwana gwalabya sika maama we mu Lubigi tayingira alina right y'okusoma nga muna Uganda. Who regulates? So twandyetaaze ndabe ku Minister of Education ng'akangavudde ku masomero gana gali ku extorting. Amasomero ga gavumenti muba ne banka slips 2. Wabaawo mu season y'okunoonya ebifo bakuwa bank slip esooka nti genda osooka oteeka sente ku account ye bajja bakuwe admission letter. N'oteekayo sente ku account endala n'ojja ku admission letter n'ogenda osola school fees. Naye essomero lya gavumenti abasomesa ba gavumenti ffe tubasasula b'amasomero ga gavumenti. Are you aware? Okimanyi nti abasomesa ba gavumenti ye basasula aba secondary? Yes. Are you aware? Yes. The headmaster okimanyi ffe tumusasula? Are you aware? Ki essomero nga balisasulira abasomesa ebizimbe mwazi mutandika mutya okukyajinga abantu $2.3 million. For what? For what? Naye ani anaakola ku ekyo? Nze muleke kunkuwaanawaana baminisita bammwe bano bambadde amatayitayi bambadde obutayitayi tobalabyawo bagenza okusunsulwa nga buli omu agala. Nsobola okulaga katono nnyo kankulage katono ku mboozi eno ey'abaminisita bwe babadde nga jo bagenza okusunsulwa era ne leero ejja kuba emboozi. But first look at what happened yesterday. Mu kisanja kye yatuma mpawo kukomba ku tulo era n'alabula n'okugoba bonna abanabongotera ku mirimu. Okugeraageranya kuyabaddewo ey'abavubi olitalemwa kwewuunya kusoomooza okuli mu kisanja kino ekitali mu kukomba ku mpeke ya tulo. Abamu ku bagoberera ebyobufuzi bagamba nti abaalondeddwa balina okwewala obuli bw'enguzi kuba baminisita bangi bazze beekubana n'abakugu ne babbika engalo empanvu mu kittavu ky'eggwanga. Balina okufubayo okulaba nti beenyigira mu lutalo ssematalo olw'okulwanyisa obukenuzi obunyazi n'obubbi obw'ensimbi za gavumenti. Balina okwenyigira obutereevu mu kulaba nti essente zibadde zisaasaanyizibwa ez'ekyeyonoonere zikendeera. Gye bageze mu ministry balina okufuba kulaba nti bakuba ttooki mu bakugu. Omuze gw'okwebulankanya mu Parliament nagwo baminisita bangi bazze nga bagwettanira olwo Parliament n'ebulwako gwebuuza ku bakwatibwako ku nsonga eziwera. To the best of their ability. But sometimes in Parliament, you try to, issues are brought when the minister is not there. Okwewala omuze gw'okusabanga ennyongereza mu mbalirira ez'ebintu ebitagatta ku ggwanga nakyo kinokoddwayo ng'ekimu ku bintu ebikulu ennyo. Kwejalabya okubadde kubeerawo ne zino supplementary budgets ezibadde zijja ez'ekyeyonoonero zikendeera. Twagala eggwanga okulaba nti essente ezibadde zisaanyizibwa nga zibula zivaayo ne zikola ebintu ebigenda okuyamba abavubuka okwenyigira obutereevu mu kutwala eggwanga mu maaso. Wabula ku ludda olulala waliwo abalowooza nti olukiiko lwa minisita omukulu lwe yalonze terulina kyamaanyi kye lugenda kukyusa kubanga bakolera ku ntoli so nga era n'abamu ku baalondeddwa bakoowu bazibu. N'aleeta baakamuntu n'aleeta simanyi kiyonga n'aleeta bane balutafiire nze nabaleka nga bagoba abali mu kabine nga basinowalinga nze sigiinamu bwesige bwonna. First of all okubanga yagenda kugifuga. Matembe ayisiza n'amaaso kubamu ku baminisita abaalondeddwa balowooza nti tebasaanidde era n'asaba Parliament ebawandule. Yo ayine ya India ne ya Uganda. Kaakati nze mbuuza etteeka liwa limanyi bulungi ligamba nti tosobola genze kubalonda nga yeebase abadde azukuse ddala na nanka nepotism nayo erabika eri corruption. At least singa mukwata power zammwe ne muzikozesa mulabe bino bye tubanyonyola ebisobye ku cabinet eno gye baconstitutinga mubigaane mugigaane.
President Museveni Museveni ku bwa minisita batandise okusunsulwa akakiiko ka paalamenti akaweebwa obuvunaanyizibwa buno akakulirwa sipiika wa paalamenti Jacob Oboth Oboth. Akakiiko kano mu ntandikwa kateeseteese okusunsula baminisita 4 kyokka emirimu gitambudde kasoobo nga butuukidde olw'eggulo nga akakiiko tekannaweza bantu 3 abasunsuddwa. Abasoose munda kuliko abatubuulidde ebibuuzo ebibasoyeddwa ababaka kyokka abamu bagamba nti temubadde lusozi lwonna. Dr. Crispus Kiyonga, Jonad Asiimwe ne Frank Tumwebaze be basoose okusunsulwa. Tulina kukolera wamu omwenge tugukoleko n'amaanyi guleme kwonona abaana baffe. Kati mu Afrika yonna Uganda yesingayo kunywa omwenge. Nolwekyo nze ngenda kubeera oyo ye Dr. Crispus Kiyonga nuzulaba. So but mukunyonyola ko linga nti until nga kino kikoleddwa tolina kyamaanyi kyosuubira. Nze nkoye ebigambo ebingi ebyogerwa abakulembeze ba omanyi ng'oyagala abayivu nga anaakubba yekweka mu luzungu. Njagala ebizibu ebiruma bannayuganda mubiteeke mu Luganda bikolebweko mu Luganda oba mu nnimi ennansi mutujje mu luzungu tubula because nkulaze ekintu how expensive education is. Omuzadde ateeka mwana essente andibadde zirabirira family yonna naye n'omwana ne bwana amala okusoma omulimu tegukola ki? How do we lower tusobola tutya okukakkanya ku cost of education? Obujjanjabi at least wabeewo ebisookerwako ebisangibwa mu referral hospitals. How can you put a signpost, a huge one, ku kizimbe nti it's a referral hospital, yet it can't even dispense a paracetamol tablet? Nga omuntu asobola nafuna mampeke ya Panadol naye gwogamba it's a referral hospital. Referral mu bigambo naye mu nkola tesobola nakuba health center. Temuli muna scan, temuli muna CT scan, temuli muna sonze njagala. Nze nalaba ono mukyala eyali IGG Irene Mulyagonja kati mulamuzi abali ku Constitutional Court or something, Supreme Court or something like that. I think Constitutional Court. Nga afiiriddwa bbaawe naga nti mulage okugira mulowooza ddwaliro naye kibumbe bigambo si byange bya namulaba former IGG naye kimukunaga naye Katonda nsonyiwe naye alina kyataakola Katonda yakimulagako nti alina kyataakola nga IGG bwe yabeerera n'omukisa waliwo abawarabu kye bayita kama KARMA whatever goes round mu nsi muno tukungula bye twasiga. Former IGG nsonyiwe naye Allah yakikulaga nti naawe olina kye wali azamanya bannayuganda nga toli IGG. Kino kyogamba abaana abakulembeze kati mulina omukisa okukyusa embeera ffena netuyamba mutegeke mulago nga ffena batujanjabiraawo naye lwakuba mugenda mu medical board mulowooza mbu ensi ewedde. How is the vetting progressing? There are fears that some members of some designated ministers bayinza obutafuna mukisa kuyita ku kasunsula kali akadduo citizenship nga basoma kubanga leero gyobadde ono nga tugamba ku Dr. Muganga leero tumusuubira okubeera mu komiti eno tumanyi oba olwedde atuuseeyo. There are several articles in the Constitution of the Republic of Uganda. Jo bangambye wayogedde nnyo based on obuntu naye kati baagala etteeka ligamba ki? nga ina article is it 114? Waliwo article eraga ebisaanyizo bya omuntu okubeera minisita citizen of Uganda teyateeka omubwe citizen by birth. Omanyi njala mutegere nti constitution ku musango gwa Semogerera and others versus the Attorney General 202 gwagamba nti the constitution is the supreme law of this land. Tewaliwo teeka ddala lina overriding a constitution. Any law that is inconsistent with the constitution is null and void to the extent of its inconsistency. Etteeka lyonna constitution wemala okwogera toddamu. There is an article to that effect egamba nti qualifications a member of the minister, actually it is article 114. That article eyogera the person qualifies to be elected nti ministers are appointed from members of parliament. All persons qualified to be elected MPs. Article 81
eraga qualifications za members ba parliament minister ayinza okulondebwa mu MP oba omuntu akwalifyinga okubaira elected as a member of parliament bottom line bwe tukuzuula nti olina ebisaanyizo ebibeera member wa parliament mu Uganda oba osobola okubeera minister mu Uganda. Genda ku nyinga ey'ekinaana MP qualifications za MP 1 alina kuba citizen wa Uganda mutuuze waki teraddeko nti citizen by birth oba biki a registered voter mulonzi alina kuba ne A level. Omuntu yenna alina ebyo ebisaanyizo ebisatu alina asobola okubeera minister mu Uganda. Asobola okubeera minister? Yes, kasita oba omutuuze wa Uganda, registered voter, A level. Kakati dual citizenship, tugenda ku dual citizenship act gye mubadde mwogerako. Kati genda mu article 15 gye nnoonya wano ya ssemateeka 2 egamba nti recognizing a dual citizenship. Negenda mu maaso negamba nti dual citizens enjoy all constitutional rights and bear all duties of any Ugandan citizen. You get the point? Yeah. They all gwe byoenjoyinga ne dual citizenship. Dual citizen afunye obutuuze wa masa sana. He or she enjoys. Okay. Ne bajja bakugamba nti fifth schedule kali kagende ku fifth schedule ogenze nyo muzungu. Yes. Kakati ngeza bottom line ssemateeka wa Uganda kankutemeka. Bottom line as you explain, omuntu ayina dual citizenship asobola okuba minister mu Uganda. Yes. Okusinziira ku ssemateeka. Kati tugenda ntukola amateeka. Omanyi parliament ya wano tulina obunafu mu kukola amateeka. Etteeka lino eryaleeta dual citizenship bwe twali tulikola tetwanoonya nti terikoonagana na ssemateeka. Tetwasoma nnyo ssemateeka. First parliamentary council wekolera obunafu. Ssemateeka bwe mmala okugamba nti omuntu alina obutuuze bw'amansasaana anaenjoyinga nga buli rights munnauganda wanamadaza enjoyinga. Kakati oba wekola etteeka lino wali tolina kukola tteeka lino nga tokyusiza ssemateeka ne ssemateeka walina omukwatakwatamu. You understand? Gw'okubalinga abantu balina obutuuze bw'amansasaana n'amansasaana walina okukyusa ssemateeka awo. Kati gw'ogamba nti omuntu alina kuba minisita, ssemateeka wali olina okukyusa article 114 n'olaga nti omutwe gwe wansooseemu guli gwatadde off. Article 114 walina okugikyusa n'eraga a dual citizen, a person holding dual citizenship tali eligible okubeera minister. Olisinga ebisaanyizo bya minister ogambye minister anaabeeranga member wa parliament oba omuntu atali member wa parliament. N'ojja mu article 8 n'olaga ebisaanyizo bya member wa parliament n'ogamba alina kuba registered voter, a citizen of Uganda and what ayina A level. Ebyo bisatu ate ogambye kasita oyo abaana bye abasobola okubeera minister n'alina dual citizen n'aba mutuuze. Kakati katuveeyo eyo tudde mu mwayisaako obuntu. Katujjeko obuntu kusanyuka katujjewo ensimbi tujje naako obuntu tulabe ekyo kitegeeza. But as we get there tuli likely okulaba komiti eno ng'erina baminisita besudde ku lwekyo. Tekisoboka. Bajja genda mu court parliament eba vetting bajja funa na order of mandamus singa parliament egezaako bajja kwa vetting mu mateeka. Estopel okubanga okugirwa tuyina kye tuyita estopel by conduct. Kungu waliwo ekintu enneeyisa gy'ojja okweyisa otera okuwulira aba Christians bagamba nti bano abagole tubagatta naye atakaayanye kati tokaayananga. You hear that? Waliwo ekintu kyokola n'obanga oziyizibwa obutaddanga mu kweyisa mu nneeyisa ndala. Ogambye nti parliament eyinza gaana kuyisa ba ministers bajja baloopa parliament ejja bayisa. Parliament yayisaako abantu b'obutuuze bw'amansasaana ku bya minister. Yes. Minister Okello Oryem alina passport ya Bungereza. Abadde minister for foreign affairs okumala akabanga. Twalinawo Dr. Malinga. Dr. Malinga yali minister of health. You remember? Yali mutuuze wa America. Mutuuze wa America. Uganda. Is it Belgium? Oyo Mudachi.
parliament approving erinnya lye okube ku ambassador. Tulina ambassador wa Uganda, ali ambassador wa Uganda Italy Mamutazi. Omuyindi. Parliament atenga ino kutuzebwa Bungereza. So kitegeeza ki? Bw'omala okukola okweyisa munneeyisa eyo, kitegeeza naawe otegedde nti bino byonna mbiweeye tebikyalina mu makulu. Katokizibwa ate, the doctrine of Estopel commands that tokkirizibwa ate kuddayo kweyisa kyennyume kyakyo. Ekirala nze lwaki nvuddeyo this time round ogamba mubaleke bayitewo. Abamu bonna bali abantu bana kati kankubuulire katemeteme omu ku mu ddakiika emu emu. Adoniya yebali Foreign Affairs Minister. Adoniya yebali muna Uganda. Abadde mu America nga mwamudiployinga y'emyaka n'ebisiibo. Afunye passport ya America kimujjako kuba muna Uganda. Nga bw'abadde ambassador wa Uganda ku UN. The same parliament yamu approving. It's a contradiction. Yali ambassador wa Uganda mu UN. The same parliament approved him. Kati bwazo kuba Foreign Affairs. Foreign Affairs Minister kati neda simu na Uganda. Mwakakitegeera for sure. You are permanent representative at the UN. Oizo gamambu ambassador mwe ku UN. Mu United Nations mutabadde wa gwanga lya mwe. It doesn't make sense. Doesn't make sense. Genda ku Dr. Muganga. Dr. Muganga is a Ugandan. Muchimanyi of Rwandese origin. Dr. Muganga kitawe yazalibwa wano naye yazalibwa wano asomedde wano mama ebijja byabwe biri mukono somewhere. Byaba mama we gwafu. Mukono. Gwafu. We yazalibwa actually n'okuzalibwa. Omujiji oba is Catholic. Omujiji yagusomere no Frank abayite bani. Mitala Maria. I think. Aina gyasomere Vira Maria. Bichi abyonnako agenze Canada. Fenna kungu tukimanyi. Atagenda nga ne degree yagimali Makerere. Degree soka agimali Makerere therefore afunye scholarship agenze Canada. Actually the government yamuwerere ya Uganda. No, wano munda mu Uganda. Makerere yafuna government sponsorship. Yeah. Ngamu na Uganda. Yes. Agenze Canada. Fenna tukimanyi tulina abaana batasomera wano. Teri mwana atuuka bweru n'alaba opportunity afuna obutuuze bwa kubanga passport ye Canada egirako incentives. Okitegeera medical insurance biki okitegeera omwana yenna omuna Uganda mulekwa agudde eyo agudde ndinafuna obutuuze bwa Canada mbwa bugaane mbunja kudde Uganda gasikyali muna Uganda kankuwa ekyokulabirako musakanya olwakuba mupulira muno abantu abalina yivu Munyarwanda tuyina Abaganda ababadde generation ezisoba mu 5 mu America okimanyi abaana bali abaana babakungu bagenda mu jenkaaga ne bazaalirayo abaana bannaabwe nabo ne bazaala abaana bannaabwe abaana bamwe basewo balidde wano nga baagalwa minisita babagobe. Don't lay that trap ejja kuba buli omu. Kakati kankuwulira ekikubya Muganga abamu Bannayuganda bagwa mu ntale zitabagasa. Waliwo amafia abali mu internal affairs abalowooza nti Muganga agenda kubaanika. Koki? Internal affairs mwalimu obulyake bwa 31 billions oba buulira. Abamu ne baba interdictinga naye wali abaasigalayo. Waliyo kati osanga mu ministry ng'omuntu agimazeemu emyaka 2 nga yagaggawala kati ye ng'alowooza nti oyo no tampise bubi nno oba yaba alina akakwate ku gundi. Yes naye njagala kubategeeza mwembaddiramu muleke kuleyinga amateeka nti agajja kukwata ojja genda mu Exile wano kungu munyago ogenze mu political exile tuke emyaka 5 obeere wagaye toli muna Uganda kuba naye nayo tojja kubeerayo nga tufunye empapula zaayo bono ogenda n'ozifuna muno okomono ganja kwesimba kuba president abaga toli muna Uganda balowooza kati njagala okubategeeza naye ate n'Abanyarwanda nabo kino nkibalabula Frank Gashumba yabaleetera idea n'agamba mukyuse mwejjeko ekigambo ky'okweyita Abannarwanda Bannayuganda kibawulikira bubi kungu tosobola kugamba nti mu ggwanga lyaffe nti ate mwe muzze mwetaddemu akabondo kamu Abannakenya waliwo tribe gye bayita Abatanzania naye kiri mu ssemateeka kikyusibwe mu ssemateeka badde ku kintu ky'abavandimwe Bannayuganda bakibawulikira bubi. Let me tell you tulina minisita abaddewo Koboka eyo bamuggyeko minisita abadde mu Congo bamuzaala na Congo abadde kuba minisita mukyala aveeyo West Nile abadde mu Congo bamuzaala Congo Muganga bamuzaala mu Gwafu Mukono ne taata we oli bamuzaala Congo ne taata we. Well, President Ngambatugende, but before we do that, both ne Taibo parliament yabo mutindo gunadda tegusobola because one
Honorable Taiwanze nagana mulumba lulinga bachamuvetinga obanga ayine fitina ne terinso bya nitaji yakola nga tanibwa tajirimu yali part of it tebakulimba Taiwanze tajirimu tebakulimba ekyokubiri timu yone yakozesa nitensobi yamazo kaijakinga bano bali nabo bwe bati bageza akanya bayitene balaga nti balwanidde bano kufuna obuyinza tewali kijja kukyuka mu parliament yawana kubanga byonna bimulaba extravagance ego enabwe mula mu parliament yawana ali mu mateeka minister afuna kino MP afuna kino bikiri byonna mateeka ensaka eyo bagiteeka mu mateeka santilu ng'ebyo byonna bikyusa welfare yabwe yagenda mu mateeka ni MP bennyini be balina bikyusa olaba MP nga bye bakyusa etteeka ery'ensako zaabwe MP atuule session ya wabeewo okutuula lwa parliament nga luteesako MP kumujjako PDM Bana mulebe kuba excited over nothing tebiri mu makulu eyo tebiri mu makulu so tukwenza kade kutuwa boti butumaliriza banna abalabi mbetondera waliwo twatandikide ku nguyi yaleso omutwe ogwanziyeko kale naffe twagala okubetula singa birawo kabakaisemu naye nga tukwatagana ku barometer akasambe mekiro kya leero saawa 4 tujja kwongera okuttaanya n'okubaganya ebirowoozo ku nsonga era nga bwe zimiridde